Mbamusizza nnyo bazzukulu bange, ne mbeebaza emirimu gyonna gye mutuusaako engalo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era mbyebaza mwebale nnyo okuwagira kika ky'Engabi Ennyunga. Temujjanga okwo twongeremu amaanyi, tuwagire ekika kyaffe ab'Engabi Ennyunga, naffe tukiteeke ku ntikko ng'ebika ebirala. Amannya Kiwana Daniel, omukulu w'ekika ky'Engabi Ennyunga. Era mbasaba twekuume, bazzukulu bange mwekuume obulwadde bwa mukenenya gyebule, bulwadde butta naye mbasaba mubeere bulungi, mwekuume nga muli balamu. Era mbasaba mujjumbire nnyo emirimu gy'ekika kyaffe. Enkiiko tujja kuba tubategeezanga enkiiko nga tutuuzizza kati mu kiseera kino tuli mu biseera bya mipiira. Gwasoose twaguwangudde, basaba mutuyambeko, mutukwasaganyizeeko ensonga y'omupiira. Ekikopo tukyagala era ate nga mmanyi tujja kukitwala. Mbaagaliza obulamu obulungi, Mukama Katonda abakuume, ne Ssaabasajja Kabaka awangaale.